abatulaba abalaba Bukedde TV bebaziza nnyo okugobereranga emboozi z'omukenkufu mutuwa amaanyi mutuwa essanyu buli we mubeerako ate ne mutukubira amasimu tugamba nti emboozi z'omukenkufu nyuvu emboozi z'omukenkufu zibeerewo gwe ne yakasooka otulaba tukugamba tutya nti zino ze bayita emboozi z'omukenkufu era nga zikutuusibwako Prof Bioresearch esangibwa ku Equatorial Mall ekisenge 152. Prof Bioresearch ye company ekyasinze okubaamu abayiiya wano mu Uganda era okusinziira ku Private Sector Foundation Uganda. Prof Bioresearch yeine engule y'obuyiiya mu Uganda 2017 paka 2018 era nga ffe tulina ne ngule eya Pakasa the most innovative Ugandan alive nti Omunayuganda akyasinze obuyiiya nga akyassa engule yo ffe tugiina era nga nze kennyini kamwakawogera zagiina omukenkufu Julius Nyanzi so gwasoose okulaba olwaleero tokoze ensobi yonna oli ku mulamwa oli mu kintu era mu mbeera eyo twagala tukugambe nti tuzze twogera ku bintu bingi nnyo era nga tetunabagenda ku bintu ebyo twogeddeko ebingi njagala nkugambe mu bukedde wa wiiki eno olwokusatu mwabaddemu emboozi ennyuvu eya flax tuzze tumwogerako nnyo wano era guba nga gwe mulundi gwe ogusoose okumulaba tukugamba osubiddwa kinene naye engeri gye tuwandiika mu mawulire osobola okunoonya amawulire ag'olwokusatu lwa wiiki eno omuko 16 oba page 16 ebeera ya mukenkufu n'emboozi z'omukenkufu ng'era bali wamu ne Prof Bioresearch. Twayogedde ku nnima ya flax gwajja abaze ng'atuwulira nga omuntu yenna abadde nga agoberera emboozi eno nga naye tomanya nga nnima ya flax byonna twabitaddemu simoti ekinnya distance yenkana ki buwanvu ki obukawo omugimusa otya omufuuyiro otya jjukira talwala naye tuteekamu nakavundira n'abayigiriza n'okukola potassium oba NPK okuva mu bikolokomba n'ebiwata abalimi baffe babonaabona nnyo n'ebigimusa kati gwe noonya bukedde w'olwokusatu olwa wiiki eno bw'oba tosobodde genda ku mutimbagano ku peegi ya bukedde oteekemu emboozi z'omukenkufu ennima ya flax ojja kuba ofuna bulungi nnyo emboozi eyo ejjukira nti ne ku bukedde tuteekako bukedde online osobola okugenda ku www.bukeddeonline.com n'ostrokinga oteekawo akasitale emboozi y'omukenkufu ojja kuba otufuna bulungi nnyo era mu mbeera yemu Sunday ewedde twayogera ku black pepper oyo wabyafaayo nnyo nti nakugamba ayamba okuvuga eddagala nga bw'olaba abantu baffe batera okukozesa ejjirikiti oba n'alifumba kati oba oyagala ejjirikiti lyo lituuke mu butafaali bw'omubiri funa black pepper ofuna buto wa black pepper amatonda 5 n'otonyeza mu jirikiti lyo lijja kwanguwa okutuuka oba ebbombo oba ebintu ebyo bitera okufumba okunywayo nabagamba nti black pepper avuga eddagala mangu nnyo kintu kirungi nnyo era mu mbeera yemu nakugamba nti abazungu bwe balaba nga eddagala bwe lituuka mu mubiri omubiri guli nafuya oba ebyo ebirungo ebyo bayita enzymes binafuya eddagala kosa n'ebikyafu mu lubuto ebikyafu ebyo mu lubuto kati awo kwe kuyiya empiso nti mu kifo ky'okupekeyo okuyita mu lubuto bw'oba obulwadde bukugoyeza nnyo nga bukukubye wansi akufumita eddagala ne lituuka bulungi butafaali gamba erikola nga bypass mwabirabye ebyomukulu babadde bamukomezaawo bannayuganda bonna balobedde eno balobedde buloba ne bamuyisa ebuziga wuuyo ngaali wuwe waka nenywera ekikopo ky'obuugi yabuzizaako flax mulundi omulala mu mulime flax tujjamu mufunira amuteeke mu buugi bwe ebintu bitambule taratibu sana bwe bityo bwe biri kugamba naye bamusiza mu bypass n'eddagala bifo ky'odiyisa mu bypass nga balifumita omuntu asobola okugatta mu black pepper n'avuga eddagala mwabalabye emboozi eyo ku Sunday wedde leero njagala twogere ku black seed ono wabyafaayo nnyo nti ekikulu ekyalimu
aina kaboni era kaboni amufuula black bintu bingi nnyo wano oba si bingi ebirina kaboni aliwa black seed kye kimu ku kintu oba ekirime oba ensigo oba buto alimu kaboni naye nga aliwa nti botunulira amanda galina kaboni kyovula abamaddugavu jukira program yaffe twayogera ku manda aga activated charcoal era mulimu nga bolaba amafuta gano agali ebunyolo oyo gwe tugenda sima baba atandise ogasima oba tebannaba nange simanyi biwulira bulizi nange mawulire nga nange bwenga wandiika ne mugasoma nange bwintu bwengasoma nga bagawandiise kati oyo naye alina kaboni waliwo diamond sigamba platinum oyo mukoddomi waffe talina mpisa ngamba diamond zennyini zetwogerako enkulu diamond kezo ezebbeeyi kati mulimu kaboni kyovalaba diamond ngumu nnyo wano eno mu kibira kyaffe malamagambo twalinamu omuti baali baguyitanga iron wood nga mugumu nnyo va ku mahogani bagimenyamenya simanyi oba ekyaliyo mahogani ekyaliyo kachiri abe kachiri munangambwe oba mahogani ekyaliyo naye nga mahogani gogijjeko gye bamenyamenya n'esirika waliwo diamond oyo yasalanga omuti gwe bayitanga iron wood omuti ogwo gwe gukyasinze ebbeeyi mu nsi yonna kubanga olina kugula kano kasumeni oba kana kamashini akasala emiti aka diamond kati bw'ogusazisa kwegamba diamond ogusuula kategeeza gugwa mmeka kubanga diamond si wa 10 naye nga kyaleeteranga abazungu okukozesa diamond okusala omuti ogwo gwe bayita iron wood kubanga mugumu nnyo naye kati kaboni oyo yagufuulanga omugumu nga balinafuna kintu kirala era kirimu kaboni mungi nga diamond ne balyoka bagusuula wansi kakitegeeza ffe abaddugavu tuli b'amaanyi kubanga tulina kaboni mungi kyovola abasikini yaffe enzirugavu era abakyala abeyerusa mukola nsobi kati mu mbeera eyo kaboni oyo waffe okumwongerako tulina kukozesa black seed kyovola n'omuntu afudde banoonya kaboni kyebayita kaboni dating ne babala kaboni meka zayina abaana abasoma ekyo mukimanyi kyebayita half life find the half life of the phosphate phosphate ezo ebyo byasigalira kubanga omuntu asaanawo naye kaboni asigalawo era kaboni asibeeramu mu ttaka omwoyo mpulira abasabe bagamba omwoyo gugenda mu ggulu katusabe emyoyo gy'abannayuganda gyonna gigende mu ggulu ye Ssaala gye mbasabira then kaboni wamwasigalawo ku nsi ne kaboni yegatta ne hydrogen ne oxygen oba kye muyita H2O amazzi nti kaboni we yegatta n'amazzi bwe bulamu kimukimanyi bulungi nnyo kyobulaba buli kintu kyonna ku nsi kuno kakabe kano buno buko obusirikitu bwe bayita virus oba bacteria bulina kaboni hydrogen ne oxygen naye hydrogen ne oxygen byangu byakufuna tubifunira mu mazzi n'obosaba oti empewo ebaamu oluzzi n'amazzi ge tunywa Uganda ejjudde amazzi naye kaboni muzibu nnyo kyovulaba black seed kyekimu ku kimera kikyalina kaboni kyovulaba kya black kitwongera obulamu era kyekyaleetera ne Nabbi Muhammadi okusaasira n'emirembe bibeere ku ye n'agamba nti black seed oba habati sauda buto ajjanjaba endwadde zonna okujjako okufa n'obukadde ekyo kirimu ku Ruhani ey'ekitiibwa ku Ruhani ey'ekitiibwa hadith ey'enkaaga-mu-8 bitumbitegeera bitumbijuwa era mu kitabo kya Isaya essula ya 28 akanyagi ka 27 bogera ku busigo obutamanyi ngano obusigo obukuuma obulamu nga ye habati sauda era kyovolaba omwami akulira abasiraamu gye bayita World Islamic Equal Society Dr. Khalifa Shatiri bwe nali wane ensambya yakyenya n'omutwe n'agamba bannaye omukenkufu obusigo gw'obulima ne mugamba n'endokwa yiyo nti ne butto wuuyo akyali mu matendo naye olwanje gatwogere ku black seed oil ono
Butto wa Batisauda alimibwa e Uganda. Nti butto ono ekisooka ayamba nnyo ku musaayi nga tegwekwata. Olaba Abangereza abo balimu obujega naddala oluli olulangira olwo. Balinanga obujega edda bakalabuka nga beezaalamu. Bwe bali tebaagala kuzaala mu bakopi. Nga omulangira awasa omumbejja nga bo tewali mu kusala nga tebali mu kuswala kwonna nga bawooza tebaagala kufumbirwa mu bakopi. Kati ne balyoka basaasaanya obulwadde bwa hemophilia nga kugamba obulwadde obwo ekintu bwe kimusala ng'omusaayi guyiika paka lwafa. Ng'omusaayi guyiika paka lwafa. Bakikakizuula ne batandika okunoonya ku bantu abeewa bbali. Ndoza mwamulabe wano omulangira Harry yawasizza omukyala omuzanyi wa firimu. Kankomewo n'emboozi ya butto wa Batisauda oba gwe mumanyi nga Black Seed Tovao.